mu kire kyakesezza olunaku olw'eggulu omukumi w'obusinga bulenzi luli yakubiddwa essasi eryamusinga agezaako okuwalira okukwatibwa poliisi mu disitulikiti Kasese. Ekikangabwa kino kyali mu kabuga ak'ebigambo hima era nga kuvugana kano omusirikale owa poliisi Amos Mutama yalumiziddwa bya nsuso bwe yafumitiddwa n'addusibwa mu ddwaliro y'ekirembe gy'akyali. Omukumi w'omusinga omulala Alozias Ndugu naye yakwatiddwa ng'ali mikono egya poliisi okusinziira ku batuzubuzi bwatandika wiiki bbiri emabega bwe walozi kiro kitwala omunaku ezaawandiikibwa n'abatalamanyika nga zoleka okulumba ssentebe wa LCS Ezekiel Masereka n'omuduumizi wa poliisi ey'ehima. Wano poliisi mu ggwanga Fredrick Enanga mu lukalala namuli otuziddwa ku kitebe kya poliisi Nagulu ategeeza nti bakutte abakuumi b'omusinga olw'okunyweza ebyokwerinda. Poliisi y'e Bujjo yasobodde okukwata abakuumi basatu b'obusinga bwa Rwenzururu nga bano bali bata mu ggombolola y'Emirande e Bujjo baasangibwa nti bali batambula n'ebiso n'amajambiya mu lwatu ekyali kireetera abatuuze mu kitundu okutya. Agamba nti abakuumi abakwatiddwa kutambula n'ebisi okutiisatiisa abantu n'okubeera n'engatto n'emisipi eby'amagye. Enanga alambuludde abakwatiddwa. Bano abakuumi bakwatibwa omuli Masereka Alfred, Nyabwenda Mande Stanley ne Bwambale Joshua, ebiso bye baali balina n'abajambiya n'okuba nti baali balina n'ebigatto n'emisipi egyefaananiriza egya UPDF. Kati nga twebuuza nti bagifuna batya. Ono agumiza abantu n'agamba nti batya poliisi n'amagye kubabeerawo n'ekitundu ekyo okulaba nga bakuuma ekitundu. Ku musango gw'obutemu poliisi gavana Jeff Kiwanuka Enanga zibannamuli Katende Moses emyaka 18 ng'abeera gyebigigayaza n'ategeeza nti ono yeefuli yagulawo Facebook account manya ga Jeff Kiwanuka ng'ono kigayibwa ndi yatuma Habert wera omutwe ogwa mutoowe og'emajjewero nga butakulaga gataliiko nfoofo. Akkiriza bulungi omusango guno ng'alaga nti kituufu nti ye nga Katende Moses olw'okuba nti engeri gye bamuferamu n'alyoka atandikawo omutimbagano gwa Facebook yateekawo akawunti eya Facebook ngeri wansi wa Jeff Chiwa. Lwaki akozesa Jeff Chiwa? Olw'okuba agoberera story eya AK-47 bannamawulire baawandiika nti kirabika mwalimu engeri y'okusaddaaka. Weri yasalako muganda omutwe olwo ekiwululu n'akisitula mu mugga gw'Namasere Bugiri. Kubanga ndagenda ku Facebook nasindika amannya gange nagasebenga mu kompyuta n'angamba musindikire $3. Enanga agamba nti fayiro bagisindisa omugga gwa gavumenti awabule poliisi ku biki berina okugoberera ku nsonga z'Jeff Kiwanuka. Ekya Jeff okuba nti akyali mu poliisi kituufu akyali naffe kubanga fayiro eno yagenze wa DPP nga tulinda atuwabule ku musango ogulina okugenda mu maaso naye nga kati DPP n'atulagira oba tumuteeka ku bondi okusinziira ku bye tuzudde oba ateebwe buteebwa. Ategeeza nti Katende poliisi yamukwatidde Galiraaya Kayunga ng'akyusizza ennamba ye ey'essimu. Recommendations zetugenda okukola eri Uganda Communications Commission wakyaliwo obulagajjavu obw'amaanyi eri abawandiisa sim card zino oba sim card registration. Ono akubiriza n'abavubuka okubeera abeegendeza ku bintu gy'anyita nti n'amasimu kuba gyandiyongera okubasuula mu buzibu. Kale twagala naddala okugezaako okubuulirira abavubuka naddala abato nti balina okwegendereza ebitambulira ku mutimbagano gwa internet n'amasimu kubanga obufere bungi nnyo buyitira mu nsonda ezebbiri. Mutebi Sulaiman ne Robert Kule bakusekedde eggulu ino lwa Bukedde TV.